Nsuubire nti no mwasiibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza. Mujje baleko gyonna gye mutussako engalo. Basasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo. Basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuziza mu lunaku olwaleero mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Mwabafiiriddwako abantu bammwe emyoyo gy'abagenzi. Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisagumye emitima abaka ab'enganda ssaakaati n'ab'emikwano. Amanyenzo Omumbejja Aisha Nassolo. Butereevu mmantuuse okubeera nga nkutuusako updates. Gano ge mawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kye nkusaba kiri kimu, subscribe nga teekako akadde oleme okubeera nga omissing out. Yes. Naye nga ekibozibozi kibadde nga kitambula I think from the past 2 weeks nga abaana bajja bagamba ba social media in-laws Pastor Bujingo ne Susan Makula baakitadde baayawukanye era munnange yafunye n'omukyalo omulala kwegamba bingi nnyo bizze byogerwa wabula okusinziira ku bwino gwe tufuna kiragira ddala nti mu butuufu bano bakyali bonna era tebalina gye balaga. Ejjo Susan Makula ne Pastor Bujingo balina interview emu gye balabikiddemu era bw'atyo Susan Makula n'asuubiza okufiira ku Pastor Bujingo tamutta talina gy'alaga era mwabasuubira nti it will end in tears. Munnange bye muliko mubiviireko ddala mufune ebirala bye mukola otherwise bano bo bagamba munnange bakyaliwo ate bagambira ddala nti nabakufa ku lunaku lumu so munaye gwe kiruma bamugambye nti agende yeetuge nga bukyali kubanga bo munnange bakyaliwo. Ngenda kuba nkulekerako akatambi mu maaso kaawo ogende mu maaso n'okubeera nga ate naawe obeerabirako so nga ate ebyo mbitadde ku bbali ekinajjukirwa nti emabegako I think ndowooza nnaku nga 2 oba 3 emabega munnange namwandu w'omugenzi Nsamba Croatia yali akola ku Bukedde TV bw'atyo munnange yavuddeyo ng'alaajana era amawulire ago butereevu nagakutuusizzaako wano eno wabula munnaye Katonda yeebale bangi nnyo balabye akatambi k'omukyalo oyo we yavaayo n'abeera ng'ate alaajana era bambi bangi basitukiddemu okubeera ng'ate bayamba omukyalo ono. Dr. Kuluthumu yavuddeyo era bw'atyo n'akyalako ew'omukyalo ono bw'atyo bambi n'akaabirako wamu naye kinajjukirwa nti Dr. Kuluthumu naye embeera yeeyo yeemu gye yayitamu bw'atyo kumutwala mu kkooti mutwalawa nga kye baagala kimu kubeera ng'ate bamuggyako ennyumba omugenzi Muzaata ate munnange gye yakola ki gye yamulekamu era bw'atyo Dr. Kuluthumu yasuubiza omukyalo ono okubeera nga alwana asobola okubeera ng'ate amutaasa era bw'atyo yamukakasizza nti teri n'omu kabaani agenda sobola kubeera ng'ate akola ki amujja wano eno. Jjukira nti abooluganda b'omugenzi Quraish bagamba omukyalo ono nti either ayina kusalawo kubeera nga afumbirwa omu ku balamu be oba bamuwe $3,000 agenda apangise. Bino nno munnange eyo Dr. Kuluthumu yagambye nti tebijja soboka era ye yagambye nti buli kimu kigenda kusigala mu mikono gy'omukyalo ono era bw'atyo yamusuubiza n'okubeera ng'ate alabirira omwana we atannazaalibwa. Jjukira nti omukyalo ono munnange ali lubuto era essaawa yonna asuulirira kubeera ng'atazaala. Dr. Kuluthumu yamukakasizza nti omwana we munnange ajja kubeera amulabirira bulungi nnyo bulungi ddala era munaye twebaza Dr. Kuluthumu olw'omutima ogwo omulungi n'obuteerabira. Abantu bangi bayita mu mbeera ezimu wabula ne bamala ne bazeerabira ddala batera ogamba nti akivaamu yakiyita ekyato. Oli nabako embeera gy'ayitamu naye ate wasanga munne ng'ayita mu mbeera yeemu tasobola kujjukira ti nange munnaye nayitako mu mbeera eyo era tasobola kubeera ng'ayamba wabula omuntu yenna we tutegeerera nti embeera gye yayitamu yamunyiga era yagiyigiramu okubeera nga wasanga munne ayita mu mbeera yeemu agenda mukwatirako agenda muyambako asobole okubeera ng'ate avvuunuka embeera eno. Kati no munaye Dr. Kuluthumu tukuwa credit weebale nnyo weebalire ddala. Wabula twabadde tukyali awo ne Fifida Queen Nsubuga naye n'avaayo butereevu ate oyo tumumanyi ye she's a no nonsense woman yavuddeyo bw'atyo n'atabukira bubi nnyo balamu b'omukyalo ono era bw'atyo naye n'akakasa nti agenda kulwanira wamu n'omukyalo ono asobole okulaba nga ebintu bye tebatwalako n'ekimu bw'atyo yabalabudde okubeera nga beesonyiwa ebintu by'omukyalo ono bunnambiro oba munnange tebaagala kwereetera buzibu. Ngenda kuba nkulekerako akatambi ke ogende mu maaso n'okubeera ng'ate naawe okerabirako otherwise toseetuka mukwano gwange kuba nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala. Goodbye for now. So nasalawo okumwagala era nja mwagala ate obufumbo bwange bulimu Katonda so obufumbo bulimu Katonda ne bwe mubaamu misunderstanding abazza so ye ng'omuntu siina nansonga era tegenda kubaayo ffe twakola covenant ne Katonda waffe oba twakola endagaano ne Katonda waffe tugenda kweyagala ye emyaka aliba 12 ndiba 12 I think tugenda okugenda eri Mukama waffe mpozi ng'akomyewo kati tukima tugenda babiri
mu buliri oba gwoba tunatula mu ntebe tumweka tututwale tatwalako kubanga nze ekyange kiri nti sisobola sigalawo nti nina byengendo fumbirwa omusajja wengendo noonya. After him there is no other. Onkugambye ndowooza nno muwulidde nze wendi waliwo agambye nti designer we yaani leero bangamba nyambala ng'omukadde. Lwaki mumalako bakazi bannammwe emirembe? Lwaki bwe yali afa ng'atumye engoye teyayita ggwe n'akugamba sisita ndeetera engoye ndi bubi munnange neeyonoonedde naye era n'ayita mukazi we because yakimanya tomugasa. Lwaki teyakuyita n'akuwasa n'akwebakako ne tumanya nti munnaye muganda waakwagala nnyo tayinza kuva wooli? Mwagala nnyo ebyobwereere, temumanyi bakazi gye balwanira n'abasajja baabwe entalo, temumanyi bakazi bye bayitamu kubeera n'abaana bammwe. Ekisooka abaana bamu muba mwabakuza bubi. Abakazi ne baguma ne babba baabwe nga talina kyakkola. N'agamba akaŋŋume n'atudde. Naye ne muvaayo nga mwesimbasimba muleeta agaviiri agaiti gwe muganda wa Nsamba omuwala, trust me. Kwata empapula z'awaka wooziddiza omukyalo oyo, ate ne bw'otazimuddiza by force legally ogenda kuzireeta. Gwe bakuwa $15,000 simanya 3 ogenda n'opangisa. Lwaki tewasulanga n'ensamba ne tumanya nti wali oyagala nnyo Nsamba? Nze bannange era musanganga oyo. Eyo kasasiro w'okumanyira abakazi mubave kubanga abakazi bakoowa nabe abakazi mangi bali mu maka ng'omusajja acontributinga na kitono. Oyo omuwala yasanga Nsamba baamugoba bukedde egobye Nsamba oyo emirundi n'emirundi nga buli lwe basalako bamusala. Atobye n'omusajja we azzeeyo ku mulimu batandise okubaako bye bakola ate muli awo bweyogeza okufa obufi. Tukoye basimanyanga bamulamu simanya mutuuzeeko obubina bwammwe wammwe mwe gye muli ewunya nti eriyo kivundu kye mudduka. Oli muganda wa Nsamba mu maama era naawe okimanyi bulungi nti Nsamba alina bataata babiri ate omutuufu omumanyi. Era Nsamba gwe yakubira essimu ng'afa teyakubira oyo taata wammwe amalako omuwala emirembe. Baalinga baavu nga tebalina kye balya, mwali luddawa? Mutubuulire ekyatta Nsamba mbwammwe. Oli mukazi munne naawe olina amabeere abiri okyajjamu empale ne webaka n'omusajja n'ozaala kitegeeza naawe bajja kufulumyako w'oli tomanyi na kinaddako naye oli ku mukazi munne omulabye ennaku. Nabagamba ne bagamba naye muve mu nsonga z'omukazi oyo. Olaba tulwanirira be tutamanyiko naye ate oyo abadde mukazi wa kyali waffe. Gwe Keys nkulaba okyaza abantu abatalina makulu. Noba wa platform era no if bakuwayo bakasente oba tebakuwa simanyi. Ekiri ewa Nsamba leero kiriwo enkya kigenda kuba wuwo gwe Keys. Yasawo oyingize kamera yo mwene emboozi. We must fight paka kumulwanya asembayo. Eyo mutiisa tujja baloga. Lwaki temuloga ne mugaggawala? Lwaki temuloga ne mubeera bulungi? Wamma jjajja ekyuli kubuuzizaako. Lwaki temuloga ne mubeera bulungi? Abamawulire mumanyi bameka abalina ssente ng'asaka busasi mawulire.